Abassebo ne bannyabo kino kitundu kya kubiri. Butereevu okyali nange Dokita Batindira Bamaga Kaddu Baligeyankona ate omusubbaawa mukoleeza Busumaawa. Kitundu kya kusatu ekyokubiri nkitadde ebyeno Mukama awuliza ddala nno. Bassebo ne bannyabo nkyali ku mulamwa, tuli mu pulogulaamu manya obuwangwa. Bassebo ne bannyabo kataate nkyannyonnyola kumanya bajjajjaffe ge baamanya, era bajjajjaffe ekitulaga nti baali baamanya dda Katonda. Oba oli awo singa ffe bwe tulowooza nti emirembe gino omanyi eriyo ebintu ebyewuunyisa. Ekyennaku era ekikwasa ennyiike, emirembe gino gy'abantu bagunjufu ate era basomye. Naye ate bw'otunuulira era n'owuliriza ne weekenneenya endowooza y'omuntu asomye alina ebitabo, kale kino nno bannange kinkwasa nange ensonyi kyogera naye kankyogera ate tunaakola ki? Bw'otunuulira omuntu omuyivu wano ewaffe abadde ayogera, abadde alina kyateesaako, nga bagamba nti oyo nno muyivu ddala ate alina n'ebitabo tomuzannyisa, era n'omutunuulira nga muyivu ng'ataddeko ne gaalubindi. Kale bw'oddira oyo omuyivu n'omugeraageranya ne bajjajjaffe okusinziira ebintu bye baakolawo, abo bataamanya yadde kusoma kigambo yadde okwatula ennukuta, olabira ddala nti kale ataasoma yali mugezi okusinga ate bano abasomye. Era kati nze neebuuza n'okwebuuza, kale senga emirembe gyaffe gino ffe tetusomye, era senga tetwamanya naffe kwatula nnyukuta, ffe twandibadde tutya? Olaba twonooneka era tusiruwala ate nga tusomye. Kati oluteebereze singa tetwasoma twandibadde oba bimpemempeme oba ebimpeneggu, kwegamba olabira ddala nti ate emirembe gy'abasomye kale emirembe gy'abasomye gigiraagiranye n'egy'abali. Tunuulira emirembe, mulembe ki ogwasinga okukola n'okuteekerateekera abazzukulu? Mulembe ki ogwasinga okutumbula ensi? Gwe nno oyinza obutakiraba kubanga oyinza obutamanya bintu byakolebwa mabega, naye ndidda ne nkunnyonnyola ebintu ebyakolebwa mu myaka egy'edda nga n'okusoma tekunnalowoozebwako, nkulaga ebintu byonna ebyagenda bikolebwa nga byakolebwa bantu abo abataasoma. Nkulage naffe abasomye ennyo bye tukoze, gwe kennyini obiteeke ku minzaani weezuulire wekka nti ddala kale abataasoma baali bagezi ebitagambika. Tulina erinnya Lugaba, era ndowooza ngenza okufundikira nga nnyinyonnyodde erinnya eryo Lugaba, ne nnyonnyola amanya mayitirivu. Kangende ku linnya eriddako Ssemanda. Erinnya Ssemanda weewaawo tulimanyi nti linnya lya Kabaka naye ate era linnya lya Katonda. Ssemanda ayimbye okumenya n'okuyunga ekyuma ng'embazi, akambe n'ebirala. Yabonereza era yaddaabiriza, yawa obulamu era yabutuggyako, kyava ayitibwa Ssemanda. Agamenyaamenya omubiri, oba oli awo n'akuzuukiza oba n'akuwonya gwe abadde agenda okufa, emmotoka n'ekuba n'ekukanyuga eri n'ate n'osigala ng'oli mulamu, so noono nga bamukoonako bukoonye n'agwa. Oyo nno ye Ssemanda yabonyaabonya ku nseera yawa emirembe waggulu nga tafudde.
nga tavuddeeyo batafulumyeyo waggulu mu bbanga, kino nno okikakasiza mu luyimba waggulu waladde waliba emirembe. Baali bakkiriza nti omuntu ng'afudde omwoyo gwe guligenda mu ggulu oba mu lubaale ew'omuzadde waagwo olubaale. Katonda abeereyo mu lubaale awaladde era awali emirembe. Bw'abeera mulokole agiradde ebbali tawuliriza ebintu bino. Omulokole yeezira kuwulira kigambo lubaale yadde tanategeera makulu gaakyo, naye bw'awulira erinnya ekigambo lubaale oba essabo atandika okubisazaamu mu linnya lya Yesu. Naye bw'omubuuza kiki ky'osazaamu, ky'otegedde amakulu gaakyo, ayinza okugamba matu nange sibimanyi. N'olwekyo bw'awulira erinnya lubaale ayinza n'okudda ebbali. N'olwekyo abalokole mwe munakkiriza twakkaanya bwe mbeera mu buwangwa mba mu buwangwa, era twakkiriza nti bw'oba ng'olaba nti tubayiikiriza nnyo okkirizibwa munnange, yadde twetaaga abavujjirira emisomo gino, naye n'abasamize gye bali okkirizibwa obutatuvujjirira, kubanga wamanya nnyo eddiini y'Abayudaaya era walokoka n'onaaba mu musaayi gwa Yesu, teweetaaga wulira kigambo sitaani. Njagala nnyo abalokole kuba be basinze okuvvoola n'okutyoboola naddala ekintu ekiyitibwa obuwangwa, olubugo lwa sitaani, endeku ya sitaani, enkofiira y'ensansa ya sitaani kwegamba. Oba era nze nkyanoonya era nnoonyereza sitaani gy'akolera ebintu ebyo, naye wambula nja kufuna omulokole omu mwesibe kandage kali sitaani gy'abikolera. Tulina erinnya Namujinga, omutendesi, omubanzi, omusoasi oba omutandisi oba omuwanzi, omujinzi wa buli kintu, wakijinga ne kibeerawo. Tewali kisooka ye nga takitandise. Ebyo eby'abantu okujingajinga bbe munne, ebyo byonna aba yabitegedde. Erinnya nno Namujinga lirye, yadde Namujinga kiyinza okuba ekiwuka ekirya ebikajjo oba obulwadde, si kiwuka wabula obulwadde. Tulina erinnya Kabwejungira, ateetaaga amukwatirako, alinga omusogozi oba omujunzi, ateetaaga buyambi, ye yeejungira. Okujunga kwe kweyungira, kwe kugatta. Tulina erinnya Nantalemwa, atalina kimulemwa era yetalemererwa. Tulina erinnya Mwenkanya, alina obwenkanya, alamula mu mazima. Tebakulimba era tebakulya binusu byo nti Katonda yeekuubiira. Taliiko kyekuubiira, teyeekuubiira luuyi lumu n'agamba era bw'obanga olina munno nga yakukola ekibi nga tannaba naye kufuna kibi, tannasasula, nga tewamuddiza, naye bw'oba wamuddiza gwe wamala okwekolera ekikyo, tewalinda Katonda yaakole kikye, n'olwekyo gwoba toliiko. Naye bw'obanga omanyi yakukola bubi naye gwe n'osirika, Katonda ateekwa okulamula n'obwenkanya. Yalina ekitala ekiriko obwogi obusala eruuyi n'eruuyi, ate bwo bulamula mu bwenkanya mwattu. Oba okyazanya bwe tolowoozangako lwaki tugamba nti tusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kale tweyongereyo. Tulina erinnya Ggulu, asula eyo waggulu mu lubaale eyo eriyo, era ebiriyo byonna yabifuga, kyava ayitibwa oyo Ggulu oba nnyini ggulu nga bwe nakinyonyoddeko emabega. Tulina erinnya Omutengaggulu. Okutenga kitegeeza kunyeenya. Katonda yennyini mwattu yatenga, yadde bwe tuyingira mu mbaale ya lubaale kiwanuka gwe tuyita Omutengaggulu, kubanga atenga n'anyeenyanyeenya eggulu. Okutenga kwe kunyeenyanyeenya. Musisi najja n'atandika okutenga ennyumba oba n'aginyeenya. Tulina erinnya eddala awo lye baamuwanga Omuwunda Myoyo,
awunda emyoyo emyawufu egy'abalina emitima emibi, gy'abalina emitima egy'obubbi, kwegamba buli muntu alina omwoyo gugwe, n'olwekyo oyo yimuwunda mu myoyo gyonna emyawufu gye tulina. Katakuluza mbuzi ku ngo. Embuzi sebo oyinza osanga ng'ebadde maliridde egirye, naye Katonda gw'oba okyamuzannyisa. N'olwekyo n'amannya amalala mangi ago gonna twagalina ng'omuzungu tanatuuka wano. Katonda ono bassebo ne bannyabo, Katonda ow'ebutonda, bali bannaffe abamu abatanagenda wala mu kunoonyereza byafaayo gwe bayita mbu Kabaka Katonda. Kabaka oyo omubereberye mu luse olwakulembera olwakato kintu. Tonda oyo yalina omwana we asooka eyamusikira, yamutuuma erinnya Ggulu, akujjukira kitaawe wa bonna asula eri mu ggulu. Kitaawe wa bonna yasula eyo mu ggulu era yafuga olubaale. N'olwekyo Kabaka owookubiri yafuga ensi muwawa naye kwe kuyitibwa Ggulu. Nabannyonnyola ekiggwa ekikyewa we kiri. Katonda yayongerwako erinnya eddala. Erinnya eryo lye lya Lubaale Katonda. Mu ngeri eno era baali batuufu. Amakulu g'erinnya eryo Lubaale tulikwanye ku Katonda ow'amazima. Abakristu bwe bakkiriza tulabe oba ddala baali batuufu. Katugezeeko tulabe oba tunaaligeraageranya. Tutunuulire ekintu kye tuyita olubaale. Yadde mu kutandika nga nnyanjula, mumanyi obuwangwa nga nnyanjula eddiini nali nkinyoddeko naye nja kiddamu sijja kkoowa. Bajjajjaffe bassebo ne bannyabo bakkirizanga nti Lubaale gwe mwoyo ogusukkiridde obw'omuntu ogubeera eyo waggulu mu lubaale, gw'oyinza okusaba ne gukudduukirira mu bizibu byo. Era bwe wekkaanya ebigambo ebyo bajjajjaffe baba babyogeranga bati okusinziira okunoonyereza kwange, olaba nga bikwanagana ne Katonda ow'amazima. Ku mirembe gire egy'abalasangeye, abawawa baalina Lubaale kumpi omu nga ye Katonda, nga bamutegeera mu makulu obuulyawo ago nga bo ge baamanya, naye balubaale abalala ate nga batono nnyo babanga baweereza buweereza nga be baweereza ba mukama waabwe oyo Lubaale Katonda. Era nakunnyonnyola ne nkugamba bw'oba ng'ojjukira bulungi nga bwe nnyinnyonnyodde ekigambo nti bajjajjaffe Lubaale bo baakinnyonnyola nti gwe mwoyo ogusukkiridde obw'omuntu ogubeera eyo waggulu mu lubaale, waggulu mu bbanga awali eggulu lwe tuyita olubaale. Kyova olaba nti mu kunoonyereza okwange kwenzize enkola eggulu gye liri oba teririiyo, kye tuyita eggulu bassebo ne bannyabo bangi ne kaakati bakuze ne babeera n'envi, nabo n'osanga nga boogera nti tugenda mu ggulu. Eggulu kitegeeza ekintu ekikusukkiriddeko nga tokiyinza, kiri wagguluwo. Bwe mbadde nkola okunoonyereza okwange nga kaddu, natunuulira Abamerika engeri gye baalinnya, gye baagendera mu kizungirizi nga bagenda mu mwezi, era bwe baatuuka ku mwezi ne basimbayo bendera yaabwe mu mwaka gwa 1996 ndowooza, bwe mba nga seerabidde 1996
kale omwaka nyiiza okuba 1969 oba 1966 emyaka egyo nyina omwaka agweneerabidde bwe baatuuka Abamerika bwe baali basimba bendera yaabwe ku mwezi bakulaga nti bo baatunulanga eno wansi ng'ate we balabanga eggulu ekyo nga kikumala okulaga nti eyo mu bbanga teri ggulu era watuuka nga waliyo ettaka ensi endala era nga wakoma nabadde nina amawulire ge naadde ntunuulira waliwo n'abagagga abatandise okugendayo okuliirayo obulamu naye omugagga omu bwe yabadde annyonnyola ng'agamba nti bwe natuuseera eggulu nabadde ndirengera eno ate gye navudde ekyo nno kikulaga nti eggulu teririiyo bw'otunuulira okubonerezebwa bw'obanga osomye ku byafaayo mu bye muyita eby'omwoyo omutukuvu ebyala yali anoonye omwami yubu alina engeri gy'akulaga nti okubonaabona n'obeera ng'oli mwavu nga tolina gundi yonna yonna eyo mbuyegeyeena yalwala obulwadde ennyama n'etuuka okumugwa ku magumba ye era akunnyonnyola akugamba nti eyo yegeyeena obugagga oba eggulu kwe kulaba nti era eggulu lye twandibadde twogerako kwegamba kwe kubeera awo ng'oli mu nsi ng'olina ssente yo buli kimu ng'okirina ng'owulira emirembe n'olwekyo kino kankikomye wano bwe naagamba okukinnyonnyola tuyinza oyingira ewala kannyonnyola ekintu kye tuyita nabadde nnyonnyola ku kintu kye tuyita lubaale katonda mu mirembe gy'abakabaka ab'oluse lwa kintu Abaganda ku lubaale katonda baayongerangako balubaale abalala nga bwe nkunnyonnyodde nga Mukasa Kibuuka Nnende Bannagawonye Bakawumpuli n'abalala mu makulu gano lubaale gwabanga mwoyo gwa muntu eyakola ebyamagero ku nsi bye baalowoozanga nga bisukkiridde obw'omuntu bwe yafanga ng'omwoyo gwe gugenda eyo waggulu mu lubaale ewa Katonda era omwoyo ogwo nagwo gwavangayo ne bayita omukongozi oba kabona oba omulubaale oba omusamize lubaale oyo yayitanga mu oyo n'ategeeza abantu by'ayagala n'abamalira n'ebibamba byabwe bye baabanga balina era ekigambo omwoyo bwe nali nkinoonyerezaako kye naakazuulawo kiraga nti kigambo kyagattibwa bugattibwa omu oyo asingiridde omu oyo asingiridde bonna omu oyo mwe muva ekigambo omwoyo baakigatta lumu kwe kunoonyereza kwange kwenzize nkola okunoonyereza okwange oyinza okuwakanya oyinza okutemaamu oba n'okwongerako nze batindira baamaga kaddu balige yankoona dokita ate omusubbaawa mukoleeza busummaawa bwe mbanga nkoleeza emisummaawa beera mukakafu nti byenzijja okunnyonnyola by'otanamanya bye bingi abasawo ne bannyabo bassebo ne bannyabo tweyongereyo mpola mpola ewaffe eddakiika 18 ez'akawaguka ku ssaawa 11 tweyongereyo mpola mpola tuyina erinnya Kazooba kitegeeza nti abeerawo akafukunya abeerawo akafeetete abeerawo amazooba gonna oba emyezi gyonna wa mirembe gyonna yadde ekigambo ezooba kitegeeza olunaku olwabbalaza ate era kitegeeza nti olwabbalaza kitegeeza nti teri ye Kazooba teri amusooka mu gundi endala zonna yasooka kyava ayitibwa Kazooba oba oli ayinza n'okuba nga yeewunya n'agamba Kazooba ng'alinga eyeewuunya n'olwekyo ge makulu g'ekigambo ekyo
bassebo ne bannyabo tukyeyongerayo. Teweerabira abaagala okutumira abaagala okutumira abantu bammwe mujje mutumire. Abaagala okulanga bizinensi yo gireete tugirangire bwereere tetugenda kujjako matu yadde 10. Ate era gwe kennyini okyayinza okwesomeseza abantu buli bwe tubanga tufundikira audio ono amaloboozi ago njagazannyiranga abantu era nga balekera bwensiibula nze nvaako bannaffe ne basigala nga batunnyonnyola nga bwe wawulira munnaffe nga bwe yali atunnyonnyola. N'olwekyo naawe beera ng'ojja olange bizinensi y'abantu bagimanye. Ate era bassebo ne bannyabo balaba nti emisomo gino ddala gyetaagibwa era abalaba nti mmwe abateeka okubeera abasaala okuvujirira emisomo gino gwe nga gw'ayina kyayigamu. Tobeera omu ku abo abatambula ne Dokita Kaddu okuweza omujjuzo nti nabo bawuliriza, naye beera omu ku abo abagobere abayizi so si bagoberezi. Abayizi n'abagoberezi banjawulo. Omugoberezi yagoberera bugoberezi naye oyinza omubuuza wamma biki byogoberera naye tannabitegeera. Omuyizi yoyo awulira kyoyogedde ate n'akikola, oyo no yabeera omuyizi. N'olwekyo bw'obanga olaba nti ddala olina kyoyiga oyinza okubeera omu kwabo abayinza otuvujjirira mu bintu nga bino. Era enamba yange eri 07773 276 07773 276 Ate mwerabira nti ebbanga eri tuwagala okubeera nga tuwa magazine oba nga tugaba magazine ey'okwekulaakulanya, naye yaabo abagenda okuvujirira twabala kuva gwa 3 okutuukira ddala mu gwe 12 kitegeeza gye myezi 10. Naye gwe bubanga wakatwegattako oyinza n'okujja n'oŋŋamba emitwalo 2 gifundikire ebbanga lye twakatambula kati ate ebbanga erisigaddeyo ŋŋenda kujja. Okyayinza okukwata emitwalo 3 n'ogamba emyezi egyange gyonna ngikondekeredde wano. Okyayinza okukwata emitwalo 10. Kisinziira ku busobozi bwo, naye twatandikira ku mutwalo gumu, kitegeeza tudda waggulu. Okyayinza kwegamba kyolaba n'okondekera ebbanga lyonna lye twakatambulako oba okumalayo ebbanga lyonna. Mu gwe 12 tugenda kugaba magazine oba ekitabo nti obugagga bw'oliko tebumala, kigenda kubeera kya kwekulaakulanya, kirimu bya kwekulaakulanya byokka. Obusobozi bw'olina, emirimu gy'oyinza otendeka abaana bo nga tebyetaagisa ssente, omwana yeeweerera atya nga tategedde, byonna. Enamba yange eri 07773 276 Sente zonna bw'obanga ozitaddeko zijja kuntuukako era ombuulira amannya go nawa wooli. Bassebo ne bannyabo abaagala okubeera nga muteesa okubakyaza, okubeera nga nammwe mubeera wamu nange okulaba nti tutuusaako abantu emisomo, oyinza okunkubira ne tubeera nga twogera. N'olwekyo enamba yange era yeeyo k'oyita n'obeera ng'onfuna. Abanoonya bannanga abanoonya mujje.